Museveni yeetaaga kuteeka ku lumulipoti n'omuteunga mu ttako n'okwata ne Muhoozi naye n'olumutunga n'obassa ku musito. Bino byewuunyisa Bakadama obusungu obwalina ne baba ayinza obutamusobola ku guno obulungi sooka olakinge post wewe wevudde ebyadala ebigambo bye tetubivunaanyizibwako wabula nkusaba sooka olakinge olw'ensonga ate mu maaso wano mulimu video eri important nnyo y'amakulu nnyo era nkusaba osigaleko katini nsaba subscribing ate naba wabula sooka owulire ebigambo bino olumaa n'okwate n'empenduzo n'olusikayo bamanya nti eggwanga ly'abakoowadda bafuze bubi. Naye mulanga gwange nga His Excellency Kyagulanyi atulumiriza sente bwe bazireeta muzibajjeko kubanga sente zammwe wa musolo naye kye tusinga okwetaaga kwe kulonda abakulembeze ab'ensa abanaalwanyisa ebyo byonna okuggwawo n'ekyokubiri kwe kwekalakasa n'eddoboozi eddene ery'akaluluko nga bw'okateekamu ga nti mpakanya ekyobululu bwaffe okubufuula obwensimbi monetization of our politics ng'ebyobufuzi byaffe byakugula mpankuwete ekyo nkiwaganya kiveewo nga system eno yonna bwe tutagikuula yonna n'emirandira gyayo n'ogijjawo manya bino bigenda kubeerawo ate n'ensi yo tejja kutuuka ku buweereza ku buweesiima. Njagala kusooka abavubuka okusoomozebwa kwonna kwe mulaba mu nsi muno Ssaabasajja Kabaka yabalagira mwe kennyini mukulemberemu olutabaalo olw'okuggyawo okusoomozebwa n'ebikyamu bye mulaba mu nsi yammwe eggwanga bwe muba mulyagalamu emirembe mwe bennyini mwe mulina okukulemberamu olutabaalo. So ekyo kimu kubanga sisobola nze butagondera mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka nga amaze okwogera. Ekyokubiri Omuganda alina enjogera egamba nti omukadde wa kuno yakubuulira ekiso ekifulufu. Omuntu abadde nnyo ku kyalo yasobola okugamba nti ekyenna ekiso wadde okitaddeko omumuli naye tekikyavaamu nswa. Kakati ebbanga lye mmaze mu mawulire emyaka 17 obumanyirivu n'ebyenkoze bindeetedde okuyiga enkola ez'enjawulo mu bukulembeze zensobola nti nja kusobola bulungi okuzituukiriza nga ndi mu byobufuzi okusinga mu mawulire. Mu mawulire osobola okubeera n'ensonga enkulu gy'owulira nti oba kino kyandikwatiddwa bwe kiti naye bw'ogyogerako kyoleeta mu ggwanga kiba public opinion abantu obawa kukyogerako mu nkola ey'ekisaazisaazi example nayegedde ku bintu abo naye toba wakati mu ntabiro y'okusalawo ebyo bintu. Njagala oteeka omutima mu comment section message eno nkulu nnyo bwobwene oluyimba lwe bayimbye lwagenze mu buli lulimi omwami ono yavuddeyo okubaako ebimu ku byannyonnyola baganda be okuva mu Northern Uganda olulimi lwongera okubanga lutuukira ddala nekkoyo omuntu obalyawo atamanyi Luganda yadde oluzungu. Nsaba omwe mukadde zambala ena kayogedde akakulu era kensaba owuliremu wabula sooka owulire ono omwami nga annyonnyola aba Northern Uganda kyakola kituufu z'ekituufu olw'ensonga nti President ebimu biyinza okuba nga bijja kuba bizibu ddala okukyusa mu nnimi zonna ze tulina wano sooka olakinge njagala omuwulirize. Yes, comrades. Some unschooled fellas need to be helped. Take, for instance, some gentlemen who are moving up and down and asking uncalled for questions like, what has Bobi Wine done for Northern Uganda? Joma kwano remugi. Joma kwano remugi. Ka wache kwante lokani. Funy magang ki funy megang kwan. Joma funyu remugi. Tinan, echa open your Bobi Wine. Ningu. Ni otemo ngope Uganda. Mape miyo ki Bobi Wine wa chance bebero LC1 area ni. Chicha ko wachini otemo ngo pe Uganda we kiboli rekui. Tinan, pero kuya ping chuka pere. Ka inda ye ni kuya ping obino moria dummy. If you want to know what Bobi Wine can do for Uganda, give him a chance to become the president. Ke mirungi ngo Bobi Wine robot pe Uganda. Mi ire chance wa be president na Uganda chubu nyuti ngo ma robot mone. Aya umu ti kubereka gota oye uno tika na turu ni. Giti mungo. Macha wengu na lu timu baka la gedu nyeri. Uti mungo. Upeo ni weng. Kane no kwa mogo beri wiye chi o ma video ye. Tuna chwe mara kwa mupongi chwari. Yakade wa he Museveni hoye kagota oye ko nyupe mara. Actually miro wa yapwangwa. Timara da chuak mo ne piane gibi mini ko abili bobo konyi. Chuak ene miro giko chuak dan ko ne luoro pia nyimpi lutini bana. Pa migi ken acham choro acham ngwinya. Gin ene petiyu acham ngwinya petiyu.
Kay beru ngatma etamu pia chuli machalo kagani etamu pia nyimpa lutino ni ti ada dene emiro aloga Uganda enini tinene juyi gitu wachani the future of Uganda is in the youth. Now the youth is contesting politica the youth should take over office. You don't want them to assume office, huh? The population of Uganda is above 75% youth. But which kind of youth? Jobless youth that you're frustrating every single day. And now a young man comes up, you even frustrate him furthermore. Ka Bobi Wine get frustrating, Bobi Wine get frustrating getting. Itami in kono. And but you are Bobi Wine, but I think Uganda needs change. If we say that you want to chuli watching po mero Bobi Wine, don't wa kwanyaro ma chiel mu akia chulu chero chumbana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abudu omusomi weddua nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuveda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unuoru chwalo ngaromo malo kuno kachungu. Ento wuno tiko we wanu dek Bobi Wine omero ngadong. Omero nga. If you don't want Bobi Wine, whom do you want? Send your son to contest also as a youth. Huh? Send your son to contest as a youth. Tinene. So I think it is time. We need change. We need change. We need a president who is not a military person. We don't need a soldier to govern us. We need the independence of the military services, the independence of the police service, the independence of different kind of government institutions. Not militarized government institutions. We don't need that. Bobi Wine is not a military person. I don't support Bobi Wine, but I feel he's the right person for the change we need. Because we know, since Bobi Wine will have not used military forces to gain power, it is easy for us to go to ballots and exercise true democracy to ensure that the right person we need as actually takes over. So as of now, the only option more take care Uberu Bobi Wine. Bobi Wine is the only option right now. And if you feel Bobi Wine is not the right option right now, as the actually, I think the best we should do, if Bobi Wine is not the right option, let us send our sand up. And remember, Uganda needs a coalition in order to overthrow this gentleman who has taken over